eno gyawonyedda anti General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kufeesa ebigambo bimusobyeko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine leero abakutte wakambwe era bali mu kwejjusa bali eno beebuuza obwongo bwakozesa okulaba nti nno alinnya mu nteekateeka zaabwe n'aziwa ku ttaka zabadde balowoozaamu no babaze nnyo bamusinza nnyo amagezi kaakati nno abakubye gumu bali Niiru. Akatandika endowooza weetu ebigambo. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to tugenda kulawo nnyo. Uliriza kanogo omwana wa struggle. Revolution etuse mu stage zaayo esisemba. Actually eri ku stage edilire semba. Wano no oyina okwongerezaamu amaanyi gw'omwana wa struggle. Kankuyambeko nkweka prehamba katono oba ka recap. 2016 2016 Museveni yali amaze okukitegeera myaka egyo gyonna nti takyalina touch n'abantu oba n'Abannayuganda. Ya resortinga okunoonya abo abasobola omukungaanyiza abantu. Mu ekyo enkungaana zonna eza NRM yazifuula ebivulu, yatandika okusasula abayimbi, yatandika okuteekawo transportation, yatandika okuteekawo emmere eri abo bonna abagenda okujja ku nkungaana ze lwa nsonga bo bali bamaze okukitegeera nti tebakyalina touch n'abantu. Abantu babakyawa nga tebakyalina kipya kyebagenda kugamba Munnayuganda. Njagala tugende mpola ntegeere. The rise of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu 2017 ate yongera okutta geemu ye lwa nsonga eri ahayaringa abayimbi nga mu bayimbi muvuddemu omuyimbi ate nga yakuvuganya. Kitegeeza geemu yalina okukyuka nga tokyalina kuhayaringa abayimbi simply kuyimba nyimba zikuwaana na kuyimbira na kuleetera bantu. Ku mulundi guno yalina okutandika okuhayaringa abayimbi okumuyambako okulwanyisa muyimbi munnaabwe nga amaze okukitegeera nti nakyo tekikola tekimuyamba kunafuya Kyagulanyi mu bantu ate kati yalina okiteeka ku level endala. Yagenda mu kuwamba, yatandika okuwamba abo abakkiririza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abakolako buli kikolobero. Wabula njagala kukakasa nti bwe tutuukidde mu 2024 nga nakyakitegedde nti n'okuwamba abo abakkiririza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tekimunafuya mu bantu. Owamba enkyabalala ne basigala nga bayimusa amaloboozi gaabwe nga bakyayogera. Ekyo nno tekyamumalira. Yakizuula nti n'okuwamba kokka tekumala. Yalina okukwata ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ate bitandika okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo tukirabira mu ssente ze yawa DP ne ze yawa FDC. Ezo ssente zayawudde FDC. Omugaso gwazo gwali gwa kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugendagenda mpolo ntegeere. Mu ekyo formation y'abayimbi okulwanyisa Kyagulanyi yakizuula nga teyina bwekendeza buwagizi bwe bantu. Okuwamba abagoberera Kyagulanyi nakyo yakizudde era kati akimanyi nti okubawamba tekisobola kumunafuya mu bantu. Yalina okugenda ku part 3 okuhayaringa ebibiina by'obufuzi oba ababiddukanya okulwanyisa Kyagulanyi. Ekyo badde okiraba okuva Kyagulanyi we lwajja abasinga okumulwanyisa be bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Sente zaayita. Kati nno njagala kukakasa nti ne formations ez'ebibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi amaze okukitegeera nti tezirina kye zisobola kukola ku buwagizi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bantu ne influence n'omukwano gw'alina mu bantu. Yagenze ku kaadi esemba kuwa kaadi esemba yino yatandika n'abayimbi kumuyimbira nyimba z'emuwamba na bivulu na mmere nadda mu kugula abo bonna abali batambula ne Kyagulanyi. Era kati sente ziyita naffe eno ku TikTok sente ziyita bwe bakuzuula nti eyogera eri amagezi nga bajja mu kabokisi obadde ogamba otya. Fena tubagamba bamukuffe tuli solid tuli kakongoliro ffe tetugulwa bunusu. Omuwendo ogujja mu ebyo byenjogera nga nze omuntu ye Uganda okukyuka n'obukulembeze bwe Uganda okukyuka ansasula bw'atyo oba onsasudde. Wakati mu kugula abo abali boogera ku nkyukakyuka nakyo yakizuula nti tekimala kunafuya Kyagulanyi mu bantu. Nkutwala ku move esemba ali mu kuzannya kaadi esemba. Kati ku mulundi guno yagambye kankungaanye Kakota. Yayingidde bannabyabufuzi abakungaanya Kakota, yayingidde abakulembeze b'amadiini abali mu bakungaanya Kakota, yayingidde ba cultural leaders nabo abamu ku bo ali mu bakungaanya Kakota. Kati ate yayingidde music industry yo yagimaze. Teri muyimbi mupya gwakyasobola kugatta ku tiimu eriwo ng'asinga abaliyo. Njagala kulaga the last stage oba the stage next to the last stage in a revolution. Bino ebintu obitegeere bw'omwana wa struggle yongere kupikamu kaliro
kubanga tusembedde. Nakyemalira ali mu kuzannya kaadi ze ezisemba, ali ku last options. Kankulege wensinga okwagala ekintu kya vidiyo eno wekiri. Ku mulundi guno mu music industry kye yakoze, yabakuŋŋaanyiza bonna bambi bo tebakimanyi. Ekigambo kye yakozesezza yatambulidde mu kigambo compromise. Compromise them, bagenda kuyambako okulwana olutalo. Ku mulundi guno yakuŋŋaanyiza balowooza nti be basinga mu music industry, yabatadde wakati ng'okwayalinga abo abali mu music industry gye yavaamu tekunafuyizza buwagizi bwe mu bantu. Ekibuuzo kisigala kiri nti bakyalinayo kaadi kyempya gye bagenda okuzannya erinafuya Kyagulanyi, kubanga wakati ng'owulira ohayalinze buli muyimbi gw'osinga okwetaaga ku ttiimu yo nga nabo effekiti yaabwe teyina gyesobola kukola ku Kyagulanyi, wakati nga tewali bloga gw'osobola kuhayalinga as of now n'abaako kyakola ku Kyagulanyi. What's their next move? Amazima gali nti bano bazanye kaadi zaabwe zonna ziweddeyo ku Kyagulanyi. Amagezi gonna ge bataddewo okumulwanyisa, bataddemu amagezi mangi kati gabaweddeko. Stage esembayo ate bagenda okukolera ensobi yakwagala kutandika kutunulira abo abakulembedde enkyukakyuka, kubakolako assassinations, kubanga mu revolution ez'enjawulo naddala the people power revolution happening mu ggwanga erya Philippines, nakyemalira weeyo makasi nga byonna bikoze biganye ya resultinga mu kutta opposition leader, era eyo ye yali game over. Gomwana wa struggle ngamaliza ka video njagala kugamba buli kyokola yongeramu bwongezi lwa nsonga revolution etuuse mu stages zaayo ezisemba. Nakyemalira ali so vulnerable nti kati azene ku TikTok ayisa sente agula abo abasobola okumuyambako okuvuma n'okunafuya Kyagulanyi, wabula byonna abikola in vain, kubanga tewali formation gyagenda kukola ng'esinga bannayuganda amaanyi n'obungi. Teriyo, tewali formation Nakyemalira gyagenda kukola ng'esinga bannayuganda obungi n'amaanyi. Bo kye batamanyi nti amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gali mu bantu. Amaanyi tegamuliimu ye ng'omuntu, amaanyi ge ga people power. Gw'omwana alaba akatambi kano njagala kukakasa kyonna ky'obadde okola yongeramu bwongezi lwa nsonga bano kaadi zaabwe zonna bamaze okuzizannya, kyokka ffe tetunatandika kukwata katabo. Museveni monster ze yazisudde, Bubbiri bwabadde ayinamu abusudde, ekyenyamiza nti kati nebijjooka abisudde. Takyalinayo formation empya y'amaanyi gyakyasobola kukola erwanyise Kyagulanyi esukka gy'ayina, nga ne formation gy'asembyeyo okukola eri recent. I swear, mark this video, teyina kyegenda kukola ate yo formation yegenda tandika okwetematema abamu ku bo badduke badde bakomewo ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Revolution wetuuse Nakyemalira ali out of cut, ali out of place, takyalina kyasobola kukola kulemesa nkyukakyuka, okutukwata tekikola. Ba politicians abahayalinze okunafuya Kyagulanyi tebikola, okutugula tekikola, okugula aboogera nga ffe tekinafuyiza Kyagulanyi. Ekyewuunyisa nga n'abayimbi bahayalinze okulwanyisa Kyagulanyi tebikola. Awo revolution wetuuse, twolekedde akaseera akasemba nga bano bagenda kusigala nga tebalina option gye bawa bannayuganda okuleka okubatwala emisinde. Gw'omwana wa struggle akaliro yongera, kubanga bwe tubatadde we tusinga okubeetaaga. Salyoti eri omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu yonna gy'akola nayo ey'abakagudye, bakabejja, bakawajji, abasajja enjasa. Tusiime nnyo muganda wange, ndowooza owulira omulimu oguliwo, olutalo oluliwo, obuvunaanyizibwa bwe tulina, kuba ye President Kyagulanyi amaze obbasalaasala, amaze obbakutulakutula,
bonna abaali batwerimbikamu abaali batulimba nti nno bakola kujjako nakyemalira ensi yonna kati etegedde ensi yonna kati emanyi nti bakola kubeezaako nakyemalira kati nga Kyagulanyi batagwanidde okumwebaza nti papa webale omulimu gw'okoze babasajja abafungudde abasajja abambudde abasajja abajjeeyo gye babadde batwekweka nga batubuguyaza ne tulowooza bano betusibiddeko olukoba bano be baffe be bateeketeeke naye nga babateekateeka kunyaga olwo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasattuludde abasajja bano obukodyo bwabwe n'abujjayo tulina okumutendereza tulina okusigala nga tuli wamu naye okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda Mukama yamuleeta nga alina ensonga nnene era ensonga eyo tulina okugisigalako olwabino. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one tugenda kulwawo nnyo. Wuliriza Kanogo omwana wa struggle. Revolution etuuse mu stage ezaayo esisemba. Actually eri ku stage edirira esemba. Wano nno olina okwongerezaamu amaanyi g'omwana wa struggle. Kankuyambeko nkweka prehamba katono oba ka recap. 2016 2016 Museveni yali amaze okukitegeera myaka egyo gyonna nti takyalina touch n'abantu oba n'Abannayuganda. Ya resortinga okunoonya abo abasobola omukungaanyiza abantu. Mu ekyo enkungaana zonna eza NRM yazifuula ebivulu, yatandika okusasula abayimbi, yatandika okuteekawo transportation, yatandika okuteekawo emmere eri abo bonna abagenda okujja ku nkungaana ze lwa nsonga bo bali bamaze okukitegeera nti tebakyalina touch n'abantu. Abantu babakyawa nga tebakyalina kipya kyebagenda kugamba Munnayuganda. Njagala tugende mpola ntegeere. The rise of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu 2017 ate yongera okutta geemu ye lwa nsonga eri ahayalinga abayimbi nga mu bayimbi muvuddemu omuyimbi ate nga yakuvuganya kitegeeza geemu yalina okukyuka nga tokyalina kuhayalinga abayimbi simply kuyimba nyimba zikuwaana na kuyimbira na kuleetera bantu. Ku mulundi guno yalina okutandika okuhayalinga abayimbi okumuyambako okulwanyisa muyimbi munnaabwe nga amaze okukitegeera nti nakyo tekikola tekimuyamba kunafuya Kyagulanyi mu bantu ate kati yalina okiteeka ku level endala. Yagenda mu kuwamba, yatandika okuwamba abo abakkiririza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abakolako buli kikolobero. Wabula njagala kukakasa nti bwe tutuukidde mu 2024 nga nakyakitegedde nti n'okuwamba abo abakkiririza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tekimunafuya mu bantu. Owamba enkyabalala ne basigala nga bayimusa amaloboozi gaabwe nga bakyayogera. Ekyo nno tekyamumalira, yakizuula nti n'okuwamba kokka tekumala. Yalina okukwata ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ate bitandika okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo tukirabira mu ssente ze yawa DP ne ze yawa FDC. Ezo ssente zayawudde FDC omugaso gwazo gwali gwa kulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugendagenda mpolo ntegeere mu ekyo formation y'abayimbi okulwanyisa Kyagulanyi yakizuula nga teyina bwekendeza buwagizi bwe mbantu. Okuwamba abagoberera Kyagulanyi nakyo yakizudde era kati akimanyi nti okubawamba tekisobola kumunafuya mu bantu. Yalina okugenda ku part 3 okuhayalinga ebibiina by'obufuzi oba ababiddukanya okulwanyisa Kyagulanyi. Ekyo badde okiraba okuva Kyagulanyi we lwajja abasinga okumulwanyisa be bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Sente zaayita. Kati nno njagala kukakasa nti ne formations ez'ebibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi amaze okukitegeera nti tezirina kye zisobola kukola ku buwagizi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bantu ne influence n'omukwano gw'alina mu bantu. Yagenze ku kaadi esemba kuwa kaadi esemba yino yatandika n'abayimbi kumuyimbira nnyimba z'emuwamba na bivulu na mmere nadda mu kugula abo bonna abaali batambula ne Kyagulanyi. Era kati sente ziyita naffe eno ku TikTok sente ziyita bwe bakuzuula nti eyogera eri amagezi nga bajja mu kabokisi obadde ogamba otya. Feno tubagamba bamu ku ffe tuli solid tuli kakongoliro ffe tetugulwa bunusu omuwendo ogujja mu ebyo byenjogera nga nze omuntu ye Uganda okukyuka n'obukulembeze bwe Uganda okukyuka ansasula bwatyo oba onsasudde wakati mu kugula abo abaali boogera ku nkyukakyuka nakyo yakizuula nti tekimala kunafuya Kyagulanyi mu bantu. Nkutwala ku move esemba ali mu kuzannya kaadi esemba kati ku mulundi guno yagambye kankungaanye kakota. Yayingidde bannabyabufuzi abakungaanya kakota, yayingidde abakulembeze b'amadiini abali mu bakungaanya kakota,
yayingidde ba cultural leaders naba abamu ku bo ali mu bakuŋŋaanya kakota kati ate yayingidde music industry yo yagimaze. Teri muyimbi mupya gwakyasobola kugatta ku tiimu eriwo ng'asinga abaliyo. Njagala kulaga the last stage oba the stage next to the last stage in a revolution. Bino ebintu obitegeere bw'omwana wa struggle oyongere kupikamu kaliro kubanga tusembedde. Nakyemalira ali mu kuzannya kadi ze ezisemba, ali ku last options. Kankulege wensinga okwagala ekintu kya vidiyo eno wekiri. Ku mulundi guno music industry kye yakoze yabakuŋŋaanyiza bonna bambi bo tebakimanyi. Ekigambo kye yakozesezza yatambulidde mu kigambo compromise. Compromise them bagenda kuyambako okulwana olutalo. Ku mulundi guno yakuŋŋaanyiza balowooza nti be basinga mu music industry yabatadde mu tulimu. Ekibuuzo kyange kiri nti wakati nga bannabyabufuzi balemereddwa okulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abali mu bibiina ne ba independence, wakati ng'okutuwamba fe abagoberera Kyagulanyi tekinafuyizaamu Kyagulanyi yadde akatono, wakati ng'okugula abo abeetolodde Kyagulanyi tekinafuyizaamu yadde obuwagizi bw'embantu, wakati ng'okwayalinga abo abali mu music industry gye yavaamu tekunafuyiza buwagizi bw'embantu. Ekibuuzo kisigala kiri nti bakyalinayo kaadi kyempya gye bagenda okuzannya erinafuya Kyagulanyi, kubanga wakati ng'owulira ohayalinze buli muyimbi gw'osinga okwetaaga ku tiimu yo nga nabo effekiti yaabwe teyina kyesobola kukola ku Kyagulanyi, wakati nga tewali bloga gw'osobola kuhayalinga as of now n'abaako kyakola ku Kyagulanyi. What's their next move? Amazima gali nti bano bazanye kaadi zaabwe zonna ziweddeyo ku Kyagulanyi. Amagezi gonna ge bataddewo okumulwanyisa bataddemu amagezi mangi kati gabaweddeko. Stage esembayo ate bagenda okukolera ensobi yakwagala kutandika kutunulira abo abakulembedde enkyukakyuka kubakolako assassinations, kubanga mu revolution ez'enjawulo naddala the people power revolution happening mu ggwanga erya Philippines, nakyemalira weeyo makasi nga byonna bikoze biganye ya resultinga mu kutta opposition leader, era eyo ye yali game over. Ng'omwana wa struggle ng'amaliriza ka video njagala kugamba buli kyokola yongeramu bwongezi lwa nsonga revolution etuuse mu stages zaayo ezisemba. Nakyemalira ali so vulnerable nti kati azene ku TikTok ayisa sente agula abo abasobola okumuyambako okuvuma n'okunafuya Kyagulanyi, wabula byonna abikola in vain, kubanga tewali formation gyagenda kukola ng'esinga bannayuganda amaanyi n'obungi. Teriyo, tewali formation Nakyemalira gyagenda kukola ng'esinga bannayuganda omungi n'amaanyi. Bo kye batamanyi nti amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gali mu bantu. Amaanyi tegamuliimu ye ng'omuntu, amaanyi ge ga people power. Gw'omwana alaba akatambi kano njagala kukakasa kyonna ky'obadde okola yongeramu bwongezi lwa nsonga bano kaadi zaabwe zonna bamaze okuzizannya, kyokka ffe tetunatandika kukwata katabo. Museveni monster ze yazisudde, Bubbiri bw'abadde ayinamu abusudde, ekyenyamiza nti kati ne bijjooka abisudde. Takyalinayo formation empya y'amaanyi gy'akyasobola kukola erwanyise Kyagulanyi esukka gy'ayina, nga ne formation gy'asimbyeyo okukola eri recent. I swear, mark this video, teyina kyegenda kukola ate yo formation yegenda tandika okwetematema abamu ku bo badduke badde bakomewo ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Revolution wetuuse Nakyemalira ali out of cut, ali out of place, takyalina kyasobola kukola kulemesa nkyukakyuka. Okutukwata tekikola, ba politicians abahayalinze okunafuya Kyagulanyi tebikola, okutugula tekikola, okugula aboogera nga ffe tekinafuyiza Kyagulanyi. Ekyewuunyisa
nga n'abayimbi bahayaniza okulwanyisa Kyagulanyi tebikola. Awo revolution wetuuse twolekedde akaseera akasemba nga bano bagenda kusigala nga tebalina option gye bawa bannayuganda okuleka okubatwala emisinde. Gw'omwana wa struggle akaliro yongera kubanga bwe tubatadde bwe tusinga okubeetaaga. Salute eri omukulembeze wange His Excellency. Noze ensonga muzirabe awo tubatadde General Museveni watudde ali mu kateebe abantu bonna babadde alwanyisa empiki zonna zabadde asinga okwesiga ziweddewo Kyagulanyi alemeddeyo. Abayimbi bonna bayisizaamu olweyo baweddeyo twakyali mupya gwaleeta Kyagulanyi alemeddeyo. Bannabyabufuzi bonna bayisizaamu olweyo Kyagulanyi alemeddeyo twakyalina kyaleeta. N'okwagala okumutaagizezzaako biganye kati aleeta ki alina kufuluma. Revolution wetuuse kati alina kufuluma. Lyetteekero kerisigaddewo twali kirala kyatugamba twali kirala kyayinza kwogera wabula kufuluma awo wetutuuse. Oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. General Museveni ali mu kufeesa. Omwana ono amagezi agajjawa obukodya abujjawa ambala atya empiki zange n'aziwa. Oyo bamuyita Kyagulanyi yakutte Manchester ate yo Manchester tuwanguza. Tulemeremu tukole bye tuteekeddwa okukola ogenda kulaba ng'ensi yaffe eteredde. Mbaagala nnyo Omukama tunasaba nkuumire tujja kuba tuddamu banywanyi mweravu.